Obulumi Eddie Mutwe bwayiseemu mu nnaku omwenda z'amaze mu basement ya Muhoozi nga abasajja ba Muhoozi bamukuba emirundi 5 buli lunaku bamunyiga emipiira okukosa munnage n'okumukubisa amasannyalaze abonyumyanga lutabaalo alujja. Nyanjula munnange bino byonna nga bimaze okugwawo yeewuunyiza ddala Balamu ne Muhoozi era ebigambo byakozeseza si biboomu yadde n'akamu naye byonna ndi wabbikubuulira wano. State House ebya Muhoozi ye ebyegaana era egamba nti oyo si mwogezi w'amagye. Mao naye avuddeyo n'avumirira ekya Muhoozi okutulugunya Eddie Mutwe. Amawulire si malungi yadde n'akamu, byonna bikaabya. Wabaddewo bbaasi eyagudde era abantu baafudde, yagudde n'ekwata omuliro abantu ne bafa. Bbaasi ya kampani eyitibwa YY Bus Company eno yabadde eva Kampala eddambaale bwetyo n'egwa mu Buikwe district awo n'ekwata omuliro era munnange mu kigo kye yagudde nti emipiira ne gidda waggulu omuliro okukwata abantu bwe batyo munnange ne bafa. Omuwendo poliisi ne gututegeeza kubanga munnange okukwata omuliro ate gudde eri upside down nga bw'omanyi naye mubaamu abantu abalwadde abalina ebirwadde byabwe abakoseddwa abatuuliddwako ebintu kale mu mbeera efaanaganako bwetyo abantu baafudde kibi nnyo ddala twakava. Ate mu accident eyatutte Rajiv Ruparelia era naye yayidde oluvannyuma lw'emmotoka okubeera ng'ekwata omuliro. Kale ate munnange baasi nayo eya YY Bus Company bwetyo munnange egudde. Poliisi obubenje egamba bweyongeredde ddala kubanga ripooti gye yawa mu 2024 bano batutegeeza nti obubenje bwali 20 n'okusoba. 2 si 20 wabula 20 n'okusoba era nga bugwa ku nguudo za ne Uganda. Abantu abasoba 5,000 bwe batyo ne balusuulamu akaba. Twogera ku mwaka 2024 kakati 2025 tetumanyi kubanga ndaba ate kati enfa abantu gye bafaamu mu bubenje ne mu ngeri tategeerekeka domestic violence eyo nayo esusse kubanga abantu bettira ddala. Wano betta okwetta n'okutta omuntu asobola okwejja mu bulamu bw'ensi ate olumu abamu ne bamunattibwa buttibwa buloogi n'ewalala. Kakati munnange tudda ku nsonga za Eddie Mutwe teweerabira aba Hillside View Apartments wali ku Kasozi Jjanyo ku Church ku Ntebe Road bw'otuuka e Kajjansi Namulanda oba Kitende genda bugenza munnange ku Church ejjanyi we wali ekifo ekisirifu omuli apartments omuli buli kimu teweetaaga kweteeka kintu kyonna. Ekiyungu eky'omulembe eddiira ery'omulembe ebisenge bisukka mu kimu ate nga ekifo kisirifu nnyo bw'otula ku balcony akaweewo kakufuuwako. Transport wa bwereere gwe wenna munnange ava ku airport oba n'ekifo ekirala ekumpimpi awo naggambye si wala tobagamba nti ndi eno mukono mujje munnone. Ate era munnange amasannyalaze tegavaako wifi ya bwereere. Ate bo aba maintenance palace bano balina solar systems ze basobola munnange okubeera nga bakuguza n'owona amasannyalaze agavaako buli kaseera oba n'okukikiriza ku masannyalaze kubanga munnange embeera si nnyangu yadde n'akamu ey'ebyenfuna. Ate era balina abakugu abasobola okuyambako okubeera nga babikuteerayo oba bakukwasaganya embeera y'okuba installinga. Balina ebyamasannyalaze balina ebyamazzi beba maintenance palace bakuvireko. Kakati munnange Eddie Mutwe, ensonga za Eddie Mutwe ziri ku ki? Eddie Mutwe alojja kubanga twagala okumanya ddala Eddie Mutwe yayisibwa atya kuba twalaba ekifaananyi nga tumulabako just Mutwe wano kuliko omusaayi amaaso gonna gazimbye naye kati twagala okumanya Eddie Mutwe ye kennyini mu bigambo bye ayogera ki? Eddie Mutwe munnange yatukakasiza nti baamukubisa waya z'amasannyalaze eza solido era nga bamukuba emirundi 5 buli lunaku ne bamunyiga emipiira era munnange
okusa n'omukubi amasannyalaze baamutulugunya bubi nnyo ng'ali mu basement ya Muhoozi. Oyo gwe mulaba Muhoozi. Singa Muhoozi teyapositinga kifaananyi essaawa eno ttiimu ye olaba bawagira buwagizi kye yakoze bandibadde beera babyegaana baliyoosi ne babakuba mwe mumanyi anti mwe mwagala entebe mwe mujja kukakasa ebintu ebifaanaganako bwe bityo. Kakati munnange Edward Ssebuufu bino byonna abiyitiramu looya we, kubanga jjukira nti looya yatukakasiza n'atugamba nga bamaze okutegeera nti Eddie Mutwe basindikiddwa ku kkooti e Masaka bavuze bukubirire okulaba nga batuukawo okusobola okubeera nga munnange babeerawo nga abagenda okubeera nga bamurepresentinga era okukakkana munnange mu kwenyoola okw'amaanyi ne babakkiriza okubeera nga bayingira kkooti. Babadde baagala kumuyingira bwe batyo bamusindike ku limanda ndowooza bagende omukomyawo ngoba oli bamukozeekozeeko bwe batyo. Naye munnange omusajja eyalabise ng'awenyenyegera yenna ng'awenyeggera musajja wattu bwe batyo bamutuusiza ku kkooti. Naye kati looya mu kwogerako naye n'amulojjera era naye ng'amutunuulira mu mbeera gy'alimu ng'alabira ddala muganda wange omusajja abadde ku kikaliriro eky'amaanyi. Kale munnange nakuzumizza abadde 5 Mande ne bamusuula wali ku kkooti e Masaka, kkooti enkulu, era looya we Kazibwe n'atutegeeza nti Eddie Mutwe yamunyumirizza muganda wange n'amugamba abasajja bankubye abasajja bantulugunyizza bw'ati mune Kanso Kazibwe ng'atunnyonnyola nti Eddie Mutwe yabadde mu mbeera mbi nnyo kuba bano be baamutunuddeko era nga yeetaaga obujjanjabi obw'amaanyi era nti baasabye omulamuzi ne bamugamba bannange omusajja yeetaaga obujjanjabi. Omulamuzi n'akkiriza nti bamutwale bamujjanjabe. Tetutamanyi nti oba baakituukiriza kubanga ate era alina kuba ku limanda mu kkomera. Kakati munnange ono mu kumunnyonnyola Eddie Mutwe bwe baleese nga awenyeggera nga bamukwatidde bukwatizi sobola kubeera ng'atambula kusinziira ku looya Kazibwe atugamba nti nno abasajja abajambula ba Muhoozi bali abasomesa Olunyankole nti bano baamukubye emiggo egyafisewo ne gikuba ettaka ne batulugunya oli ne bakoowa bukooyi era nti nga bamuddira emirundi 5 sessions za mirundi 5 buli lunaku. Bwe bakeera ku makya ne bakuba ne wayisaawo kwebbanga ne bakuba ne baddamu ne bakuba obudde bugenda okuziba nga bakkubidde ddala kati n'ekirondooza nga bakuddira nga bakuba kati ate enkyanga otandika emirundi emirala 5 nga bakuba naye nga bakukubisa ki. Kati Eddie Mutwe annyonnyola looya Kazibwe amugamba muganda wange njagala okubuulira abasajja bantulugunyizza nnyo babadde bakozesa waya z'amasannyalaze okunkuba okusinziira Kazibwe nga annyonnyola era n'agamba nti Eddie Mutwe yamutegeeza n'amugamba nti nno abasajja abo baatuuse n'okubeera nga bamunyiga emipiira ebya ddala. Yagamba nti Edward Ssebuufu atulugunyiziddwa bya nsusso era nga munnange bw'omutunulako naawe olabira ddala nti omusajja bamubye amagulu gonna obukongovule bonna babukubyekubye bamukuba buli lunaku. Bino byonna tubyogera naye eriyo munnange bo nga basanyuka busanyusi bannaffe baga kale omanyi ffe tukimanye bulungi nnyo nti ekibiina kya NRM tunaatera okiyisaako enjogera nti oli wa mutima omutemu nga wagira NRM kubanga muna NRM era nga Bobi Wine bwe yagamba nti wano mu Buganda omuntu yenna okuwagira Museveni bw'otaba musiru kiba kitegeeza nti wayina ekikubulako muganda tomanyi bigenda mu maaso. Kakati munaye tunaatera okugamba nti owange oyogeramu ng'owa NRM mutima omubi. Kakati munnange yamutegeezezza nti yatulugunyiziddwa era nga bamutulugunya emirundi 5 buli lunaku era nga bamukubira ddala ne solido waya okukosa n'okubeera nga bamukubisa amasannyalaze nga bagamukubisa sebo Muhoozi agayina mu basement y'amasannyalaze agakuba ge bakubisa abantu oba yabijja Russia teryamanyi. Kale munnange okukosa n'okubeera nga bamunyiga abayinza obbikula omulundi ogumu tetumanyi ki kye bakwasa babukosa pliers okubeera nga bakunyiga emipiira magalo. Sajja agikwata magalo bw'ati n'akulumisa
n'owoggana nga yanyiga kati bw'atyo munnange obulimu bwayisiddwamu bubadde bungi nnyo era nga tebamuwa na mmere okukosa n'obujjanjabi tebamuwa, bamukuba ne bamulekaawo ne bamukeererako enkya ne bakuba emirundi etaano ne balekaawo ennaku 9 zonna zamazeeyo nga bakuba bukubi. Kati munnange essimu ye ne ssente ebyo byo ssente baazibba, essimu nayo ne bagikola ki, ne bagiwamba. Abadde talya era ng'olaba obulamu bwe munnange bubadde bwakosebwa nnyo. Kati bamukutte ne bamutwala mu kkooti era emisango kati emipya gya bubbi gyaliko era gye gyamutwazisizza ku rimanda. Kati bw'ati munnange waakukomawo mu kkooti mu bbanga ettonotono lyagenda okubeera nga akomawo mu kkooti ennaku z'omwezi bagambye 25 bwe batyawo ndowooza, naye nga bwagenda okubeera nga akomawo mu kkooti. Kakati Nyanjula Doreen Nyanjula Deputy Lord Mayor ono nno munnange atukakasa yatutegeeza n'atugamba nti ye munnange alabira ddala ng'ekimala era nga yeewuunyeza ddala Muhoozi Kainerugaba n'omusajja we omuwuzi w'omunyama Balamu Ateenyi amwewuunya okukosa ne Andrew Mwenda abo abeewuunyiza ddala kubanga ono nga minisita ow'abaana w'abavubuka n'abaana Balamu Ateenyi agamba Nyanjula ayagala yeewuunya agamba ti omusajja ono ddala empisa ye nga ye muye ziriruddawa era nga yeewuunya omusajja ono mulimu ki gwe baamuwa okubeera ng'akola muye mu gavumenti ya Museveni baamuwa mulimu ki okukola. Alina kubeera nga minisita w'abaana n'abavubuka oba alina omulimu omulala era nga yeewuunya engeri gy'ateeka oba gy'awagiramu ebikolwa biri Muhoozi byakola nti baamuwa mulimu kuwagira bali buli kye bakola ekikyamu awagire oba kubanga bwe kiba nga kifaananyi ng'ono minisita w'abaana n'abavubuka nga kye kifaananyi kyalaga amala googera. Kati ate ne yeewuunya Nyanjula nti Muhoozi yali abaddeko awo n'akuba akafaananyi nga kitaawe taliiwo oba kitaawe tali mu buyinza oba nga talina ranka yonna na pisito ze oba pisito ye gy'atambula nayo nga yeetimbye mu kiwato nga tagirina ddala reflectinga ku kaseera ako era asobola okuddaawo n'alowooza ku badikitaators bonna ababaddewo mu nsi yonna biki ebyebatuuseeko nti munnange lunaku lumu nti oba naye ayinza okuba nga ebintu byakoze ku bantu okubatulugunya ate biyinza okubeera nga bimuddira nti omusaayi n'ebiwoobe emiranga gy'abantu babatulugunya gijja kumutambulirako ebbanga lyonna nga gimulondoola. Nyanjula era nga yeebuuza nti naye kakati abantu nga Bamwenda kuba tulaba kati nga Balamu ono Close Ally wa family era yagamba juzi nti oba yagala kuvuma yali Museveni vumanzi oba yagala kuvuma Muhoozi vumanzi bali tebavuma baleke kigamba kitegeeza nti wabaawo n'omusango gwonna kati ng'egy'okutulugunya batwalule bavunaane basibe niba bali babakole ki babaleke bo bakole bye bakola ng'ono yakola ki. Kakati n'omubuuza nti ffe twakulondako tukiikirire nti gwe mu busiru bwo kale osobola okukkiriza ekyo okubaawo nti ebyabali babivunaane gwe kati ate ffe twakulondako nti otubeererewo ffe ne batulugunyanga gweno kati faana ate anaatubeererawo kati n'otunuulira abantu abafaanaganako bwe batyo. Kale munnange Balamu engeri gyali unreasonable ebintu gyenge gyabinnyonnyolamu ogirabira ddala nti munnange n'engeri gyeyafunamu appointment y'okubeera minisita weewuunya ki kye baamuwa okukola ne Nyanjula akyebuuza nti ddala baamuwa mulimu ki era ne Andrew Mwenda Nyanjula yeebuuza nti okusirika kwe ate ng'avuddengayo n'aleekana ku bintu ebitalina makulu
tumulabe Kongo M23 andi bakoze batere kakati wano nga tayogera naddala kutulugunya abantu kati nga Edi Mutwe nga tayogera nti kino nyanjula mu kukibuuza kiyongedde okubeera nga kindaga nti ekituufu kiri nti abantu bwe bagamba nti enough is enough bajja kuba balina ensonga teri agenda kwebuuza nti lwaki kuba kati nalabye bannamyalo n'abalala nga boogera kugamba Bobi agenda kuttisa abaana b'abendi kuttisa abaana b'abendi kati ate ani atta lwaki babatta ekyo nakyo kiri awo kakati bannange nga yeebuuza ekibuuzo kye yeebuuzizza eri bannayuganda bonna nti kale akaseera ako ffenna we tunaagambira nti ekimala kimala katuuka ddi kyekibuuzo nange kyembuuza bannayuganda ko katuuka ddi mwe bannayuganda naye kati wano mu Buganda Baganda balina enjogera nti Abaganda osobola obbakola ebibi byonna nga bakutunuulidde bakussa akasiiso bo babeerawo ne batunula mbu ne batunula bo nga babiraba bo naye ne basirika kakati notunula bwe mugenda kubeerawo nga babatulugunya musirika mbu bwe babatulugunya mmwe nga musirika bo naye nga mumanye ebigenda mu maaso bo naye nga musirise bo naye kiseera kituuka mbu era ne muganda wange bajja kuba baatumalawo dda kyo kyekituufu naye nga munnange ojja okwebuuza nti ddala abantu apakati andi omwena ne wagwawo akantu akatono bwe kati tumulabye ku byabeesijo wano nga abadde ku TV omusajja nga bujulizi bwe buli naye kakati ku kino kubanga bwe tuba twogera ku kutulugunya omuntu kati nga ddala tulabye bamutulugunya omuntu ajja okwebuuza nti kati kooti masho eba ekyakola makulu ki kooti masho ddala kubanga abantu bakiraba nti kooti masho abasirikale tebasaanye kubeera nga bakwasaganya ensonga z'abasivilians kubanga bo batemu batrainingibwa kutemula ate nga bo bakama baabwe nabo bennyini batemu kubanga already Museveni ne mutabani we balagirira nti bo batemu kubanga ebintu byakola Muhoozi kitaawe okubeera nti yamuwa obuyinza obwo kitegeeza naye kennyini abiwagira kitegeeza bo batemu tumaze okirira batemu basi batemu tetusaanye kubeesembereza yadde n'okubawa omukisa yadde n'ogumu bwe guti ate ye kwegamba Muhoozi atemulira mu lwatu kale kwegamba bwe bakooti masho kituufu nti basaanye bo beekwasaganya ensonga zaabwe bo nga bo kuba kati ekyo kyekyongera okulaga nti ddala kituufu kooti masho tesobola kukola bwe kiba nti Muhoozi ali untouchable teri ayinza kumuceekinga kati ate olwo bwe ziba nga nsonga za kooti masho nga bali wansi waabwe babakubira ze saluti kati olwo bagenda kuyamba ki obwenkanya buli luddawa tebuliiwo ekituufu kiri nti kooti masho tesaanye era buli mubaka yenna alowooza okubeera nti nno awagira kooti masho eddewo ng'evunaana ba civilians obeera oli mulabe ennamba emu owa Uganda era bannayuganda basaanye bakutunule n'eriiso ejjogi kakati munnange era State House yo ate kwegira n'ebyegaana bo bano batutegeeza batugamba nti Muhoozi byayogera byakola byonna mbu ye si spokesperson w'amagye naye ate tulabye n'aboogerera amagye nabo bennyini bamuwagira nti amagye gaavuddeyo okumwegaana kuba amagye gaali badde gagamba nti go geegaana ebigambo CDF omwogezi w'amagye n'ajje kati nga kulayije ne banna abatera okumumyuka najja n'agamba bannange kati ino official statement okuva mu magye ffe tweets za Muhoozi byonna byayogera ebikolwa byakola byonna tebituvaanyizibwa kuffe ng'amagye tuli kintu kirala nnyo naye kati oli bw'abawa nti ono y'abakulira ate nga ye byakola byebityo nga bemubiraba nammwe toyinza na kukozesa ekigambo kituufu okuleka ekyokuvuma obuvumi bw'obonyonyola ebikolwa byakola era oba ogenda kuvuma buvumi bagaa nti otuvumye nti bw'abanga naye kennyini naye alaba bikola kiba kitegeeza nti kakati taata n'omwana abo bo kiba kitegeeza mulina okubaawula mu bateeke wali mubanoonyeze bunoonyeza ngeri gye mubakola ki gye muba phasinga out bwe kirina okuba ne UPDF erina okuba nga ekiraba naye UPDF bwebanga tevaayo kwogera State House nayo ng'egamba nti nno Muhoozi byakola tebitegeeza nti nno tebiripresentinga UPDF ate tebannabaawo official statement kubanga Muhoozi bw'ateeka ebifaananyi bya Ssebuufu ku mutimbagano n'alaga nti nno amutulugunya tekitegeeza nti nno omukutu gwe ogwa X
kati bwegwogerera amagye oba gavumenti kakati n'otunuulira eyo reasoning eva mu basajja abakulu abakola mu State House Katulo banoonya engeri gye bazingazingamu ekintu mu ngeri eyo ey'ekisajja kikulu George Musisi lawyer ono ng'akola ne National Unity Platform yabadde amukunya ng'akunya Fred Bamwine ono commissioner mu office eya General Museveni babadde bawanyisiganya ebirowoozo ng'ono munnange Fred Bamwine bw'ati bw'awooza kakati olwo ani ayinza okukiyimiriza ekintu kijjukira nti Mugisha Muntu yalabula General Museveni n'amugamba munnange wandibadde okoma ku mutabani wo nga tekinabeera too late wandibadde okoma ku mutabani wo nga tekinabeera too late so nga ate era munnange ku side endala Nobert Mao naye yavuddeyo bw'atyo n'avumirira ekya Muhoozi okuwamba Eddie Mutwe n'amutwala n'amutulugunyiza eyo n'agamba nti omuntu yenna bw'aba aziza omusango kiba kitegeeza alina okubeera nga atwalibwa mu mbuga z'amateeka zisalewo ddala bw'aba nga aweebwa ekibonerezo kyo ekisaanidde so si kutwalira amateeka mu ngalo eraga nti teri citizen yenna should be subjected to any punishment unless found guilty after due process in the courts of law. Naye munnange bw'atyo Muhoozi ye asazeewo okubeera nti ebintu abikwasa mutwe gwe na kusalawo kwe na mputtuye na kyejo kye byonna twaliza wamu era munnange Bannayuganda bwe batyo basaanye okubeera ng'ekintu ekyo bakitunuuliranga ekyamakulu ennyo. Of course waliwo abamuwagira bangi nnyo ng'era olaba mu comments baseka banyumirwa nti bamunyiza eki bamunyiza emipiira bannange bwe bityo nti kakati agenda mbukati mumulinde kati isaawa eyo agenda kusaba abagenda bamujjanjabira e India mumulinde mulabe bye balimu nti waliwo abantu abamu nkagamba kale sijaga nti Bannayuganda ni waliwo abantu abamu mabote balina kye bafiirwa kubanga tebalina na waabwe bali awo babundabunda bubunzi kuleka okubasanga ne babeetuggako ne bagamba wano we waffe kakati tuyinda kubeera nga naffe tubateeka we bajja tebagala kukkiriza nti ba refugees naye ng'ekituufu kiri ba refugees era balina kubeera nga bagoberera UN declarations ezoogera ku ba refugees zibateekawa tulina okudentudvising ebintu ebyo byonna so si gwe kuva eri n'olowooza nti oli Munnayuganda olw'okubanga osobola okugegenya Oluganda oba olulimi lwonna oluzaalirano wano. Sigenda kusukka nnyo wano kankome wano tusingane mu mbuzi zaffe eziddako wano ku Uganda Atalagiga bulijjo akuume.